ekisangibwa mu industry area wano mu Kampala abavuganya kifo ky'obwameeya bwa Makindye okubadde Yasin Omari yakwatira National Resistance Movement bendera ne Charles Lwalwanga avuganya ku lulwe. These are not private matters. You know me. Bano okutuuka okubuka enswa kiddiridde Yasin Omari ne bannakibiina ki NRM abalala okuwawaabira abeegwanyiza ekifo ky'obwameeya bw'e Makindye okuli Charles Lwalwanga, Bosco Lusagala n'abalala nti empapula ze baateeka mu kakiiko k'ebyokulonda zirimu ebirumira. Wabula oluvannyuma embeera ekkakkanye abavunaana n'abavunaanwa ne basisinkana abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okubadde ssentebe omulamuzi Simon Byabakama, omumyuka we Hajati Aisha Lubega n'abalala. Mu nsisinkano eno bannamawulire tebakkiriziddwamu kyokka wayisa akaseera katono olukiiko ne lwabuka olw'ensonga zino wammanga. Nsonga nti amateeka tegaagobererwa aga service, amateeka empapula ezo eza kooti oba eziri mu Electoral Commission tulina okugoberera amateeka nti omuntu awaabye alina okusavinga appropriately gwawaabye. Okusinziira ku Yasin Omari ne bannakibiina ki NRM bano babalanga butatuukiriza amateeka ga byakulonda. Mikono gyange gye nfunye mu ba NRM baffe ate wanuupu agifunye atya? Waliwo omukulembeze omu gwe nategeddeko amanya Sagala Bosco nga yagamba namusayiningira kusobola kuba kunjiyo bbiri nensayiningira NRM kubanga nasayiningira mwami Omar Yasin ate ne mane nsayiningira owanuupu ekyo kiba tekiriiyo. Yasin Omari agamba nti tayagala kugenda mu kalulu wabula ayagala akakiiko kamulangirire nti awangudde tavuganyiziddwa kyokka baavuganya nabo bagamba nti baakulwana okutuuka ku ssaawa esembayo. Nsaba bano bonna baabadde wano bonna wabagye mu kimureesi nja kuyita opposite kyenjagala sebo njagala kuyita opposite okonoona ssente zaaki. Omwami Yasin Omari alabika atya okuvuganyizibwa. Ojjukira bulungi bwe twali mu kalulu k'abavubuka yalimisa n'abavubuka okunominatinga abavubuka abali abakyeyitabya. Waba yagala nve mu race agende bantu be Makindye kubanga nabagamba Makindye eriko abantu baayo bananyiri baayo. Kakati abantu be Makindye bagenda okusalawo Makindye si yange tegenda kukoma leero mu Lwalwanga Charles taliwo. Yeye wana nti kooti zize kubanga ye wa gavumenti luno lukyali lutalo kuba tulowooza tuyinza kuba tukyali ku bino ate tugenda okwesanga ne mundi gyessa baatugyemu dda. Alowooza nti ajja kukozesa olukujjukujju asirise eddoboozi ly'abantu b'e Makindye. Tutwala omukisa guno mutegeeza nti weetuli amateeka tugategeera. Okusinziira ku Charles Lwalwanga ne Bosco Lusagala abavunaanwa, Yasin Omari yeekwata ku bisubi olw'okubula obuwagizi mu kitundu. Twagala bagamba tugenda bawangula ne muligo bato. Buli kimu tujja kubawangula ate negenda kuba ntandikwa ya kubawangula mu buli kimu. Tugenda kubawangula mu komishoni yaabwe tumaye tubawangule n'akalulu. Oba Omari yatuuse essaawa zino oba n'abalala bafanagana nga ye be basalawo ani mulonzi be basalawo kweditinga register ya Electoral Commission. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi banaabaanukudde. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza mu mateeka okukolawo ensonga yonna okusinziira ku bujulizi oba buleeteddwa. Akakiiko kakutandika okuwulira okwemulugunya n'okwewozaako olunaku olw'enkya. Richard Mwanje, BBS Tefayina, Gambuuze.